omukyala alina olubuto asobola okufunyisa omwana we obulwadde buno mu ngeri nga 3 ng'akyali mu lubuto ng'azaalibwa oba ng'ayonsa. N'olwekyo bwe tumuyigiriza ng'akyali mu lubuto balina eddagala lye bamuwa, n'omwana bw'azaalibwa alina eddagala lyaweebwa asobole obutafuna bulwadde buno. Ku bulwadde bwa AIDS baakendeera okutuuka ku mitwalo 2 okuva ku mitwalo 5 mu 10 mu mwaka 2010. Kikulu okumanya nti obubonero bwa mukenenya buli waggulu nnyo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Tuli wano ku mukolo omukulu nga Uganda AIDS Commission egezaako okukuŋŋaanya awamu bwe tukolagana nabo okulwanyisa akawuka ka mukenenya, era ng'eggwanga we tuyimiridde Uganda ekoze n'amaanyi okulwanyisa akawuka k'obulwadde bwa mukenenya. Bwe twogerera kati omuwendo abantu abafuna mukenenya guli ku butundu 4.9 ku 100 okuva ku butundu 18 ku 100 mu myaka giri egy'emabega, era abantu akakadde kamu mu mitwalo 5 be balina akawuka ka mukenenya mu Uganda, naye ku abo abakyala be bakyasinga obunene emitwalo 93, era ate abakyala bali emitwalo 57. During this time, we take stock of the achievements that we have made. We identify any gaps that we still need to address as we race toward ending AIDS as a public health threat by 2030. And as media, I always want to remind you what we mean by ending AIDS by 2030, because sometimes it is not very clear. Sometimes we just say things and it is not very clear. But when we say ending AIDS by 2030, there are 3 things we are looking at. 1, we don't want new infections. And I think you had the number, 37,000 people having new infections last year. That is a big number. We should not have that number. So when we say 0, we want to go toward 0. Make sure that everything we do is suppressing and making sure that we don't have new infections. Then we also don't want AIDS-related deaths. We don't want anybody dying from AIDS. And it is possible. People who are living with HIV, Mr. Semabo can be my witness, are on medication and they are not dying. Kebera n'okujjanjaba akawuka okusobola okutuukiriza empenda UNAIDS eyatuteerawo eya 95 naddala mu basajja n'abavubuka. Empenda eyokusatu okwongera amaanyi mu nteekateeka ey'okumalawo okusiiga abaana obulwadde bwa mukenenya okuva eri bamaama baabwe. Eyokuna okulanga okuteeka mu nkola enteekateeka ez'okufuna ensimbi naddala tuzikozese mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Eyokutaano era nga yesembayo okunyweza empeereza ey'ebitongole ebiri mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya mu ggwanga. Abasajja ne bagenda eri abakazi, kyekitera okubaawo, ne basaba abakazi okujja gye bali, be babafunyisa embuto, oba bato, oba bakulu, oba bakadde,
abasajja mwebali mu kintu kino. N'olwekyo tuwulira nti beetaaga okukwatibwamu. Ate ekyewuunyisa nti abasajja bafuna akawuka kano tebanoonya buyambi. N'olwekyo bafa nnyo okusinga ate abakazi, newankubadde abakazi basinga reeti yaabwe eri wagguluko. N'olwekyo tusaba nti abaami bayige nabo bwe baba n'omukyala ng'alina olubuto batambule naye bagende ku health center bakwatagane babayigirize batestingeko HIV babeerewo nga bazaala nga bali involved. Twagala ekyo kibeerewo. Kijja kuyamba nnyo abakyala bano baleme kufuna baba nga balina obulwadde baleme kwongerayo eri abaana abato. Twayogedde tulina abaana 147 abaazaalibwa mu mwaka ogugwiise ogwa 2024. Kibi nnyo okuba nti abaana bakyazaalibwa n'obulwadde ng'ate tulina buli kimu ekyetaagisa okubayamba. Efficacious. Uganda was one of the countries that participated in the research, and so already we have a population here who are on this medication in form of studies, and the Ministry of Health is working out detailed guidelines on how to access the injection, where you can access it, which population group, not everyone, because it is particular, as you saw, it is not cheap, it is it costs some money. For now, it is approximately $40 or about 100,000 shillings. But when you compute, if we can call it return on investment, the chair shared with you how much it costs to maintain somebody living with HIV from treatment in 1 year. She said it is 700,000. So what is better? You spend 100,000 to prevent an infection, and the 100,000 is the estimated cost of the 2 injections, because it's one every 6 months. Or you reach somebody getting infected and you spend 700,000 assumes does not factor in opportunistic infections and all these other costs. It's just looking at the cost of medication and once a year monitoring. So it's a game changer, as some people have been calling it, if it is rolled out. And government is looking to work with partners. Already some of the partners have pledged support, but with the Ministry of Health we are still working out what's the exact number that we should be looking at in terms of the risk groups. The risk groups again include